yaffe kuba abakazi bo tebalina gilavuzi ez'abasajja zezesumba ez'abakazi zifaanana zikyafera butwa kukitegeera akayimba ako nga kaali k'amaanyi edda si kaali k'amaanyi paka nakati mpozi wakayimba mwaka ki kafuluma 97 omwezi gw'omunaana genda kuza omwezi 11 naye sinazaalibwa banzala mwaka guddako awo kakusinga obukulu kulubu ina emyaka emeka emyaka 5 kati ndi musajja mukulu endongo eno wagiyingira mwaka ki tuddeko emabega endongo nagiyingira 9 nyingira endongo ninga nasooka kuyimba twayimbiranga mu kyalo ku ngoma twabiyitanga drama kati naye 9 ntandika okuba endongo ninga naye sisobola kuyimba music wa ndongo angendo kigezaako kuyiya ennyimba nga zisobola nga oyina emyaka emeka mu 9 era ng'oli mulema kwaye wazaalibwa oli mulema nalimala nina emyaka 6 buzibu ki obwatuuka oliyo naye nga bangema ne bankupa ku nempiso nga ndika bebi omukono ne gutandika okulwala oyingidde endongo ani akusikiriza oyingira endongo bwebiseera ebyo tukkirize waliwo basebatta nga bakikuba bakafeero kakati abasikiriza okukuba endongo baali abantu 3 naye okusinga ennyo 2 omusajja gwe bayita Vincent Muwonge yanjagaza nnyo okuyimba akadongo kamu owokubiri kafeero nga bwayimba nfa bufi kati kale owokusatu mu message basudde yankwatangako nnyo ku message abantu abo bonna bayogeddeku wali wabasinkanako bonna nabasisinkanako n'omukulu kafeero kafeero namusinkanako bulungi nnyo yali musajja mulungi nnyo ng'otambula bulungi nga ndi mulema nalimala nina emyaka 6 polio kati nze nasooka kuweereza bazadde bange polio nankuba nendemala nembeerawo nengenda ku ssomero nga nina emyaka 9 kati nembeerawo bwentyo mu mbeera eyo saagala kulimba omuyimbi anaaba omutuufu omuntu yenna akwinspiringa kati nze kafeero ennyimba ze yayimba 2 ezasembayo ng'agenda okufa ze zitanyumira gali bayegeyege ate walumbezaayo yamuyimba ddi oyo wadda nnyo nga ffe oyo ndowooza wa 9 walumbezaayo wa 9 kati nze nga sinaba nakufuna linnya nga nina emyaka 20 olimba terulimu 12 ate yamala n'aluddamu vason era vason eyasooka eri mu 10 manya mu 9 ng'oli mwana muto naawe nga ndi mukavubuka kato nange okirabye naye ennyimba 2 zeyasembyayo gali bayigiyigi ezo tezanyumira era wuliranga mufu yayimba kati jjukira laavu gye nalina gyali neefa kati ekirala mu music nze nayagala nnyo aba South Africa naye newunya nnyo ate obutayimba music afaanana ng'owa South Africa ate nenzira mu kadongo kamu olwabo bakafeero Vincent Muwonge naye era oyo gundi ali music wa South Africa bw'omunteeramu bwoti owa bacakacaka bakiko kimola bapatishanga abo bw'omunteeramu siddamu kunyumirwa music mulala yenna oyogedde kwabo abantu abasatu basebata tebaaliwo basebbaali ebiseera ebyo bali tebalina kye bagamba sebbaali mpya nnyo sebatta ye yaliwo ate sebatta yasooka kuba kafeero bapya ku sebatta dinago sebatta asinga kafeero nze nalina emyaka ndowooza 8 nga mpulira akayimba ka Saamu wange Saamu wange kasana kabeebe akakayimba nalina emyaka nga 8 soko tujje nga 8 9 awo ngene bakateekamu essaawa zino kalabanga akapya
ne bakateekamu okalabanga akapya kyova olaba abayimbi ab'omulembe guno weewaawo okuyimbako omulembe guno batusinzeeko nti bo bayimba kufuna ssente ajana ayimba ekigambo kimwe nga tewunya munnange ne bamuwa ssente n'agaggawala naye n'avaako mu myezi egi nga tokyamanyi nti naye muyimbi yaliyo naye abayimbi singa bayiga okuyiya ennyimba eza message ne bwe balaavu osobola ogirunga newangala emyaka 10 kati oluyimba tutebereza nalina emyaka 8-9 katebereza n'emyaka 5 kikyofunye mu music music samufunamu bwe kiba kya ssente kale oba ekibuuzo ansa mba ndesenvu bw'obuuza kikyofunye mu music wafunamu abakazi nafunamu abaana nafunamu abaana bunnazaalayo obwana bwange ekyo kyofunye mu music ekyo kinnenyumiririzaamu naye ssente zaagaana ate abakazi abakyala nali sibatambulirako nnyo kujjako amalala g'ekivubuka n'ebyokuyimba ebyo byanyingiramu kkono nembeerako n'abakyala 2 ekyo kikyali kirungi teweefuula nga bano bakamiliyoni okubanga atambulirako bafude 5 amala tewagafuna erinnya lyange nze okufuna erinnya nakyagala nnyo naye ate lyajja simanyi naye tumayimba oyina eri lyajja siritegeera onkoze oluyimba lwange ennyimba nakola nnyingi kati nze nakola tapes biseera zaali tapes nga nve waffe Mityana nga kutte tape ngeriko ennyimba 6 nezireeta mu bakasajja bakase nga baleetera ennyimba nga bagamba ennyimba ezo nnungi tekuli lubiro naye ate tekuli lukola master kati natawana n'ekigambo master nga kintawaanya nnyo kumbe ye hit kati mu njogera empya eriwo kati kati luli bakiyitanga master naleeta tape 6 nga kuliko ennyimba 6 kati tape 6 z'ennyimba mmeka ennyimba 6 y'omuzamu zibeera mu nnyimba nga 3 nezigwamu 3 mu 2 3 mu 4 naye kati abasajja nga bazitebereza nepakira kuva waffe mu kyalo ebyekyalo bimanyi ze nakula waffe mama nakula ne mama wange tuli banaku kati wepakira ate noddayo ekikuleese nga tekiyiseemu kati nabona nnyo nentekangamu ennyimba z'abakafeera abo babasudde base batango nempuliriza kiki kye bayita master lwaki ze bano bantuma master ate nga bagambye ennyimba zino nnungi kati bwe natekangamu ennyimba zaabo nenkwata katepu nenkatunuulira ngenda okutunula ku rebbo kungulu nga waliwo oluyimba kuliko ennyimba 6 naye 5 baziwandikamu bunyukuta butono luno olumu ngenda okulaba nga baliwandise mu nnyukuta nnene ekigambo nga kiri mu kyapa awo nyini ebiseera bino waliwo abaavaayo music omwamutunda mutya copyright yammwe ebiseera ebyo yalingawo oli ejja naguza kyobola bagambe nazireeta nga kizindeesa kuzitunda kati ate music yafa olw'ensonga nti kale bw'oyitawo ofuna nnyo ssente naye ate luli abo bakafiiro batundanga butunzi tepu emu nagitunda obukadde 2 bukadde 5 okitegedde ogenda okwata katepu n'okamuguza n'otuula ekaawo essaawa zino wabanga akyali mulamu tekyali mukosezaamu kafeero tekyali mukosezza yali amaze okuyita mu music oyitawo waliwo ekiba kitali kyakukosa mu music ng'otuuse ku top music otuuka ku top kati ye yali atuuse ku top oba obbye luyimba lwe nga tekikyamumenya 98 okubye masanda gannemeseza okulya ffene 97 okikubye ofuuse w'amaanyi luyimba lukugjeeyo message eyo wali otegeezaki message eyo oluyimba olwo lulaba munnange lulimu message enkulu ennyo kati era bwe nali oluyimba luli verse esembayo egambe tagituyimbiremu verse esembayo wagyerabira egamba nti amasanda genzize ennyumya mu mboozi nenkivuunula kati bwe nagende wakafeero nga balina ejjofero mukungu baali bawulira oluyimba olwo nga baluwulira nga tukuba mu zisho ne bagamba oluyimba olwo mwana gwe lugenda kuwanika kafeero n'ejjofero mukungu nga tuligaba ku kekepeji kati ne bagamba oluyimba olwo mwana gwe lugyemu ekigambo toluvuunula kafeero nekimuvaamu kati nengende wakase music recorder yeyandikoodingira oluyimba olwo ne mugamba njagala tuggyemu ekigambo kino
kati nali mwana muto ujukira byonna byakwegayirira oli kalema buli kimu osaba busabi kati yangaba era nakomaawo naye oluyimba olwo Kafeero kyeyaŋŋamba era buli agira kyaŋŋamba nga lwamala okutunda nga buli omu kyaŋŋamba kati si kirungi nduvundule na wano mu maaso ga kamera mbaduse ate nga lukyatunda baana bato ba myaka 8 osanga bayimba kono mama kyanda galina bachajja okuyaffe myaka 8 yaluwulira ddi oluyimba olunina emyaka 29 kati kitegeeza bwe nduvundula message n'egivundula mbandusa akatale olulina kubeerera awo balunoonye omusajja yali ayimba kibatakula obwongo balunoonye kivula balukyaliko sotogena tubuulira sisobola ddwogera era kano kenda ogedde kati awo ndwogedde oddwogerayo naawe awuliriza naawe ambuuza manyi message eyo kati oyagala ogitegeere era